ikumi, abiri, asatu, ana, atano. Mkama tunasemewa kwa maana wa estates wa Mkama haro muntu no samene business wete garura habatu babulikiro na watu batakwesora aiwa estates mbanza kusima amo mutimo mulungi nora kusenta na watu bakuzireta nongera no zigarura abantu tuzifuka sente zawo no yama watu babulikiro batakwesora abantu kusima abaiwa estates za kupasa nitagamba nini ne porokoso banya bebazo basorore batagaza nini. So ifati ntakamalize nale ne Ssentongo naye afunye ku ssanyu. Ssentongo Paulo amaze naye n'afuna ku ssanyu. Ono mu baana ba Kafeero yali asingamu obukulu era ng'agamba alina emyaka 4+. On top of that, ono kye kyazuulibwamu ne taatawo ne maama we gye bali e Fort Portal oluvannyuma. Era yavaawo wano mu Kampala after ennaku nga 5 nga DNA test zimaze. N'addayo ewaabwe Fort Portal neero osobola owulira olulimi lwe boogera munnange nga Lutooro. Nero namanyi bulungi nnyo olulimi lwe Olutoolo. Naye finally basobodde okubeera nga bamusonderayo akasente ne bamukwasa emitwalo 5 egya cash. On top of that, Bruno K agenda beerako ku live naye nera kyemanyi bagenda musonderayo akasente ke bagenda osobola okubeera nga bamuwa naye asobola okubeera nga atambuza obulamu. So okibeera nga abaana bonna abaavaayo ne bakola DNA test aba Kafeero ne bitasobola kubeera nga bigenda bulungi, basobodde okubeera nga bafunamu in one way or the other. Okitegeera bulungi nnyo. Yes, basobodde okubeera nga bafunamu oli bamuwa poloti embalala na buli kimu ne bamusonera ne miliyoni 20. Ono already alina 5 aga cash. Bruno K ne yayinza okusobola okubeera nga amusondera sente ku live gyagenda okubeera nga akola ekiro ekikeesa olunaku olwaleero. So ndowooza se fair game. Taata taliiwo DNA bawandudde naye ate ne yamusobodde okufunamu stardom n'okubeera nga mufunamu akasente akasobola okubeera nga akabeezaawo obulamu.